buli nkuba Kyeyo nsaba oviewinga akatambi kano wabula ng'ate n'akatambi kano eno kigenda kuba kyakuyiga nnyo eri abo baganda baffe be tusindikira ssente zaffe mu ggwanga gye tuva oba mu mawanga yonna as long as gw'oli nkuba Kyeyo ng'olina omuntu gw'osindikira ssente imwe abali ewaka akatambi kano ate mmwe musingira ddala okukeetaaga ebintu weebiti mu real life gyebiri abantu abasinga musobola okubiraba igwe nolowooza eyo editi bali mu kulanga bulanzi beekubira bulango ebyo bya bulimba naye nga amazima ddala ebintu weebiti gyebiri nze nsiiba ngamba abantu nti eddogo gyeriri ogamba teririiyo nga tebalikukolangako nga tolirabangako nga tolina muntu yenna gwe wali osanze oba gwe wali obadde naye closing nga baali bamulozeeko eddogo gyeriri lituufu mwe be baali balozeeko oba abaali balirabyeko musobola okukikkiriza nti eddogo kyeriri yenze Sheila Adita nabagamba mbeerawo batusako updates igwe eya subscribinga updates zineno zigenda kubanga zikutuukako wabula gwe atasubscribinga ogenda kubanga ozisuwa so jangu otwegatteko obudde bukyaliwo kwata ku kigambo subscribe okwate ne ku notification bell buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako akatambi kentaddewo waneeno ke ka mwana muwala eyabba ssente za Nkuba Kyeyo mwana muwala yeefunza ssente za Nkuba Kyeyo zonna nazirya wabula ebyamuviiramu bye bino byogenda olaba mu katambi imwe abantu betuleka ewaka tubawa ssente zino lwansonga tubeera tubeesiga era nga twagala mubeeko ebimu bye mutukolera ebintu ebyo ebigenda okuvaamu okuba mu mikwano gyaffe okuba abeesigwa gye muli ateekako nga nammwe bisobola okubayamba naye bwompita emabega ssente zange zenkuwadde n'ozirya nga tonkoledde byenjagala onkolere gw'olowooza ki ekigenda okujja mu mayindi zange abantu batono nnyo abayina entegeera ng'abantu abalala ala abantu batono nnyo abasonyiwa naye trust me ku kigambo ssente abantu kibatabula ssente n'omukazi bintu bizibu nnyo omuntu asobola okukola kyonna kyayagala so katuyige mu katambi kaneeno ng'otwekuumiddeko jjukira yenze Sheila Adita katugendeko mu katambi. Where is my money? Where is my money? Or maybe we should apply some gel over here. I think we should look for some high heels. I think you should train on how to walk with these two legs, huh? You look beautiful. I love it, man. I love it for sure. You look good. So now tell me, what about my money? When are you going to give me money? Huh? When are you going to give me money? Do you like this situation? You see? You look good, by the way. Can you walk? Come. Just try. Give me a try. Give me a try, man. Just come. Give me a try. You don't know how to walk, man. Yeah? Now what about my money? How am I going to get my money with the plot? You know, I gave you enough time, but you did nothing. You never showed any concern towards this, huh? How am I going to get... Anita, how do you feel? Oh my goodness. Good. You're trying, by the way you're trying, huh? You can wake up. You're trying. You're trying, huh? You know you have to get out of this house. This is not your home. Yeah? Pierre wants to sleep, so you have to get yourself out of this house. How are you going to get out? Yeah, it's true, bro. No, but bro, how? In fact, what were you doing here? Have you been living here? Have you been living here? What are you doing here? Huh? I told you, but you thought I was joking. In fact, you thought I was joking. You thought like these things are just like they're just dramas, they're just stories, they can't happen. You have a good leg, man. So like maybe like let's say for example when it's time for lunch and I don't have food, maybe I'm broke. I can come over, cut this. I don't have food. Maybe I'm broke. I can come over, cut these two legs like this.
obutambi obwo endowooza bwebatuuseeko bulungi naye ensonga yange ey'okuteekawo obutambi obwo nga bwe nasoose obagamba ensonga yakuyiga muyige mu butambi buno ebintu bino bibeerayo mu bulamu obwa bulijjo ebiseera ebisinga tuyinza oteekayo obutambi igwe n'obulaba n'ogamba maybe eno firimu maybe bino bayiyiza biyiye maybe eno edit naye ate nga mu bulamu obw'obulijjo ebintu weebiti gye biri kambabulireko story one day nali nga nkyali mwana muto nga ndi muwala muto kojja waffe n'atugamba nti ye yayagalako ku musambwa fallinga in love with omusambwa gwennyini era ng'ebiseera ebyo kabalagala yali yakabeerawo nga yakusanyukiramu wabula nga tennaba kubanga bagizimba nnyo kubeera modernized nga waliwoko ku nsiko era n'agamba nti yali atambula bibye nga bw'onoova mu ndongo okkuba endongo n'ogwa ku muwala omulungi eyakula n'awola era n'akwana omuwala oyo ne bafuuka ba mikwano naye nga buli wayagala okusiŋŋana omuwala oyo amusiŋŋana mu kasiko buli wayagala okumulaba amusiŋŋana mu kasiko n'abuuza omuwala toyina akuwa mutwale y'omuwala n'amugamba nze nava wala nnyo okujja okubeera eno nagamba ne buli woyagala okundaba nsanganga wano eno munnange kojja wange n'akikola kojja wange oyo akyali mulamu naye up to now omusambu ogwo gwamulemesa okuwasa up to now tawasangako olwayawukana nagwo taddanga mu kuwasa mbanyumiza nno story ng'omugamba buli woyagala okundaba jangu ng'osange wano eno munnange kojja wange n'agendanga mu maaso n'okusanga oyo omuwala naye ekiseera kyatuuka kojja wange ngera bw'omanyi nti ebifo ebisanyukirwamu bibeeramu abawala n'afunayo n'omuwala omuwalala ng'ababaatisa babiri ndowooza kyekyavaako okunyiiza omuwala oyo sisobola banyumiza story yonna yonna olw'obudde ojja kumbuuza yategeera atya nti musambwa munnange lwali lumu kojja wange akugamba tatwalangako yali tamutwalangako waka ewuwe gy'abeera lumu nga bayombamu omuwala nga mubuuza lwaki ongattika n'abawala abalala oyagala bizibu kojjange nga mugaa tolina kyosobola kunkola ggwe bikinga w'omanyi kojja wange munnange ng'agenda naye lumu akugamba kyamuggwako bwe yakeera ku makya omuwala oyo n'amusiŋŋaana ewuwe ku luggi n'abuuza ono gwe sitaleetangako wange ewange ategeera yatya ekyo n'akivaako olwaddako n'amusiŋŋaana madamu oyo ng'ayimiridde ku kasiko kumpi ne kojja waayita okudda ewaka ewali amalaalo nga waayimiridde wamulindidde olwaddako yamusanga munda mu nnyumba ye kojja n'amubuuza igwe atalina bisumuluzo ewange oyingirawo otya ebisumuluzo wabijjeewa n'amugamba nze nina enkola zange ky'oba omanya tewali wantu wonna wesasobola kubeera nga mpita munnange kojja wange embeera n'emubeerera bwetyo naye nga buli waafuna omuwala yenna okugenda mu kikolwa ng'ebitundu bye ebyekyama bimubulako nga bibeera tebiriiwo munnange ne batandika okuba nga bamutambulira ne yeetambulirako okukakkana bamaseka nga bamugamba munnange wayagala omusambwa naye gwakuteekako ekikolimo kyawe tawasa lwaki nkuleetedde ebintu webiti mbadde njagala okutegeeza nti ebintu bingi mu bulamu bituukawo naddala ku mirembe gye gyedda eddogo lyakolanga nakati eddogo likyaliwo kyengezaako bagamba mubeere nga mwegendereza abantu temunyiiza abantu bannammwe ye okumunyiiza kwandibaddawo naye omunyiiziza up to what level oyinza okunyiiza omuntu ng'okosa mutima ng'okosa bwongo wabula ye mu kukuddiza n'akuddizaamu ekintu ekikyamu mubeere beegendereza nnyo naddala ku sente mu bulamu buno zitabula abantu omukwano mu bulamu buno gutabula abantu osobola ogwa mu mukwano n'omuntu n'omudisappointinga n'akutta osobola okulya sente z'omuntu n'avaamu n'akutta mubeere beegendereza nnyo ensonga lwaki mbateereddewo akatambi ako omugezi yekka yagenda oyiga mu katambi ako omusiru ojja kaleka nga bw'oyagala oba osobola n'okukavvuunula nga gwe bw'oyagala ne according to me nze nzikiriza mbu mu bulamu buno ekintu kyonna kisobola okutuukawo either nga kirungi oba nga kibi either nga ddogo era nga kikakasa nti eddogo gye liri era nga lituufu gwe batalogangako ojja gamba teririiyo ebyo byonna byakweraguza wabula gwe baali balozeeko oba nga wali olabyeko omuntu gwe baloze ojja kukitegeera kyengezaako okutegeera nsigadde yenze Shira Adita program west tolina kuzisubwa jangu subscribinge ku YouTube channel yange kwata ne ku notification bell buli video yonna gye tuteekayo ebirenga ekutukako omwagalwa nsangayo ku video yange eddako gye ngenda okuba nga uploadinga mukama abankubire embagaliza ekisiibo ekirungi see you
Nda. Nsema mwana Sara. Ndeka mkulanda elektrina. Mbadde mulwadde ya mukama wange. Ntutesa n'emikama gwange babiri ebirusi n'enkola vidiyo n'agiwoleza ku TikTok. Kati nemala n'entoloka. Natolose n'endeeta ku ofiisi. Kati ndi ku ofiisi mbise.